Yeah, my good friends. Bampita Dr. Joseph Chameleon, Mayanja. Atako Gatageja. Made in Uganda, East Africa, Africa, worldwide, legendary. Nabanya Malamanji. So, say I'm kujano ku live wanti. I just don't celebrate kujaku live nga sirina songa, you know. Siri bano bantu abajja ku live adawa misusing the fact nti ali ku internet ayogera kino ayogera kiri concocting ekira concocting ekiri. Most of the times zijja ku live kuno I think badi munda banga nzija ku making abantu bange ba fans banga aware of a concert or this and that is watching. So manya nti bilonda ku live Facebook yange mbanzize kwogera ku bintu byemanyika amayitire birina ko reasoning birina kendowooza mbasi noonya nti noonya ba likes oba noonya comments wabula mba noonya clarity and clarification. So n'ensonga nga bbiri ssatu ezendeeso tonight ng'ensonga esookerwako ddala y'ensonga okuba nti mbadde mbiraba ebadde birwaninga mu ggwanga abantu nga bakayanira federation nempulira bakayanira mbu waliwo abaagala okubba ssente waliwo abafere waliwo this and that. Sijja bitambulamu nnyo bi introducing because mwena abanda mbadde mikola ki mbadde mbiraba. Of course siroza dwalya ngano ku opinion yange ku lwansonga each one of you mukimanyi nti ndi omu ku pillars za Uganda music celebrated abantu abalwanidde music wa Uganda from the times okuyimba kwalinga shame ng'oli agamba nti omwana agenze kuyimba ne bagamba nti oyo agenze kwonooneka nalwana ne music tetulwane bakyali bange bonna twalwana nabo benasanga ku lugendo buli omu yalina ekigendererwa kye naye kyasinga okubeera ekigendererwa eky'amaanyi kyali kyakuba nti music tumujja ku level emu tumuteeke ku level endala tumujja ku level enyoomebwa ne tumuza ku level ekola ki ku level respectingibwa. Nzijukira bwe twali twakatandika okuyimba nasangako n'omusajja yali avuga taxi ng'avuga convertible yange Yasilika ya black n'agamba Chameleon mweyagala naye katusabe mukole n'ebizimba muzime ne ku mayumba asere muzimalidde mu mamotoka. Little did he not naffe twali baana bato twayagala ebintu ebyo nga twegomba nga twagala ate naffe tukulaakulane teri ku generation yange muntu yali mu generation yaffe atayagala kukulaakulana era kyova olaba nti no bwe twabeeranga nga tukayana twakayananga oli toyina gy'osula toyina motoka toyina biki because twalina developmental arguments twalinanga direction twalinanga gye twatulaga unlike olwalira abantu bosanga nga baagiyingo lwa ego lina agiwala ego nkusinga yes nkusinga no problem chance naluga yagamba onsinga genda osinge n'ensinga zi. So what is my point? Njategeragani bayimbi bannange oba bafans bena bampuliriza nti buli omwakirizibwa ateekewo endowooza ye ate endowooza ye ebere validated ne evidence gwakola ki gwalina. Nalaba mukulu munnange Bobi ng'ayisaawo ensonga ey'okugamba nti baleke kubayinga abantu ntegera yaabwe wala bafreeing music industry esobole nayo okuba nti yeekolerera era nga yeefunamu ssente okusinga okugenda abayimbi ne balobinga okufuna funds or this and that. Ensonga yalimu eggumba, that's right. Era ku nsonga eyo njagala nange mpa endowooza yange nti kyayogerako kyennyini nsuubira abayimbi bonna kyetukola ki kyetugezaako okulwanirira. Obwabo wangu oli muyimbi ng'oli mu business ya kuyimba obanga oli artist kuba artist akuma kuyimba kwokka artist ayingira ne mu bibajje mu basiiga ebifaananyi ayingira ati muwanvu nnyo ati yava mu Coca-Cola ati n'ava mu Hamcola ati n'ava mu Berobi oli n'akola mu Bulaga. Teri muntu yenna wa ati mu nsi atayagala kufuna mu creation ye. Kitandikira dambuzaale nti bagamba nti keezaala keekomberera. Kakati nange mba nazaala mu Joseph Mayanja nenzaala mu Chameleon gwensoko okomberera gwensoko okulabika nti promoting then aveeka amatabi amalala agakola ki agakola n'ebirala. So omukulu principle ensonga gye yali ayogerako mutuufu mu ango ye because industry yaffe erimu ssente nnyingi ezigeneratingibwa okitegeera art ali priceless but at we Uganda chiwana nti bafutanso mupekako attention bagenda mubaliryanga avamu about $9 billion omwaka naye $9 billion bozibuuza ziragawa toyina gyokola ki gyoziraba. That's why nti abayimbi batuuka lesinga twatuka mu lockdown omuyimbi n'anoonya n'oli abayimbi oli akanya bijanjalo oli akanya kawunga. Why? Because
bantu batunyoma baga tukola mmere ya lero siwe kiri ne wano wendi wenyini ndi USA mu makaga ngage USA no problem ne music wange Uganda yali badenga ina sene za generating ngo banyimbye obanga siyimbye ekibayita copyright egazi yenfunayo onfuna bulungi yes ba signing a Dr. Hilderman ekyo kirungi nnyo sina mu yadde kikiwakanya wabula kyenje okongera ku ekyo tumaze banga mu Uganda nga bintu bina tujja tubikwasa omuntu omuno bikwasa tubikwasiza gundi tubikwasiza Chameleon tubikwasiza bla 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 songa atenga no Luganda nti agali awamu bigalume nyama so si kibi Dr. Hilderman bagenda tuyambako kuteekere bali bage mu parliament ne naffe tushigena tugamba mbu olokwa tulina omugoba w'eryato litanze okubbira mfe tutulolo kwa yamanya amazina ennyanja no buli muyimbi wali kimukakatako standing up for their right yo yechi right yo ye copyright yo bwe bwannanyini bwo kubenga olimba olunyuma obanga tilukola ki obanga tilunyuma kakati bwenzira ku pap kugundi ya federation zinja kuwulya straight up ndi mu federation Uganda National Musicians Federation ensonga zange ndi mu federation ziri 2-3 nyanyingi sona zimalayo esokerwako nti bane entambula mawanga ndabye music bwatambula mawanga amalala you know ndabye art bwatambuzibwa mu mawanga amalala waliyo federation for example kan kutwale mupira waliyo FIFA federation that is international waliyo local Uganda waliyo FUFA nayo that is an association federation ne mu boxing ba Uganda baina boxing federation Uganda federation kwe kunganye birozo n'entegera y'abantu bonna abali mu kikole ekyo kimukula mu art ego mutunda ne batula mu box emu yes nafuna complaints olina agamba nti kakati Eddie Kenzo teyasoma gundi teyakola abakwano bange art kyekyo obutonde kyozaalibwa nakyo aba art ngali muggwe okusoma oyongerezako bukibongereza nesanga abayimbi abali ba complaining bagamba kakati mwalonda Eddie Kenzo mwakola mutya my dear friend Eddie Kenzo nsubira yakubira buli omwesimu basobola okutukako ne bataasa okutukako nja ku example music atukwatako ffenna nti twawulya nti Katolomwa amafudde nange nali eno nga siriiwo ne nanyolwa era n'entuma y'ababaka mulimu ebintu ebimu ng'omuyimbi teweetaaga kukwata simba kukubire nga bw'owulira nti kigudde ku buyimbi ng'ositukiramu nga bwe tusukira mu mitawaana tusitukiramu ofuna bwe bawulira nti waliyo akasente era basitukiramu nero wali tetukuŋŋaana ne tusitukirangamu era nga bwe tusituka bulijjo nga tuwuliddeyo nti waliyo ensonga gitugeza kuyisaawo nga bannabitone so Eddie Kenzo nekimunywa ne mugamba ino oyina abayimbi botaakubira nangamba Chameleon eggwanga lyonna tetwalina kakiiko bwe najja n'ekirowoozo ekitandika wokakwatagana awamu ng'abayimbi nagezaako okutuukirira be natuukira era nange bwe yankubira by the way yaŋŋamba nti Chameleon kubira n'abayimbi abalaba osobola okukola ki okukubira so anyway I know industry afiteswa kugwa mu beef na bino kuba buli omu ali self made buli omu alina interest eyiye buli omu alina ekiki ekyayisaawo somewhere somehow okitegeera kakati ndabye wano agambye art leadership needs some education to progress yes true that is an involvement but that is not the primary fact of it kuba kati abantu nga abayimbi batusookawo bangi basebadduka baani list of them had the education that you're talking about never asobola okuleadinga yeah? One at the hospital. Okay, I'll be waiting for you yeah. So sorry abayimbi abatusookawo basobola okuleadinga industry eno ne bagituusa mu omutontukidde ogiraba nti yeetaaga lot of education you know anyway nze kampisewo endowooza yange fine njogera ne bafan abanasobola nabo okukyandastandinga atasobola ekyandastandinga ndi so sorry ku lwansonga business kyetwogerako oyinza okuba very so not educated about it kati anyway bwe yankubira naye nesobola okutuuka ku bayimbi benasobola okutuukako era baalabikayo federation egenda mu maaso kati abantu era ng'omukulu bwe yagaa nti bantu bawulira ebya ssente bakyakyala kati osimanyi na lugambo gye lwavudde oba gye nange nabisanzaawo musima 32 billion kati abantu baddidde amaaso bagatese ku 32 billion naddala abantu abali ebweru abalina fitina abalowooza nti babayisaako akalimu balina biki my dear friends ensuubira nti mbadde ku nsonga ya federation teri industry etali federated teriyo naddanga kiri mu art ng'erinda direction art wapi batwagala mu creating direction tulina okubanga ffenna tukwatiramu abakadongo kamu abagospel n'abayimbi ebyabwe ebintu ebitategerekeka buli music alina okubeera under one umbrella ekyo omukulu aba yakyogera nti
ani Hildaman akiriko kirungi nnyo naye ate era tekigaana n'abayimbi balala ku sayidi gye bali kwerwanako ku lwansonga kijja tuyamba nnyo okutuuka mu maaso eyo ng'emigugu egimu twagimutikulako already okisega bw'obugenda kulwana olutalo kkiriza bakutikuleko ebintu ebimu naye kati omukulu alinganga agamba oba bwe nalabye abantu abagezaako ekowenga message ebambi yagamba tuluulize tufolowinge Hildaman tulize Basilva Kyagulanyi. That is a very beautiful aspect. Wabula era nange nga senior artist nange nja kuyisamu omulanga gwange nti omulanga twaguwulira naye mukulu Silva Kyagulanyi mukulu Hildaman n'abalala naffe mukomewo ko naffe eri abayimbi kwanza sirina bukulembeze bwonna mu federation wabula mukomewo erifa abayimbi naffe mubeeko kye mukola kimutuwulirize okusinga lutubeere ebbali nga buli mwasalya muno omusango Silva Kyagulanyi tajja ate naye gwegunsalira nti Chameleon eno takola ki tajjayo eno kati ekyo ensonga nedda ku bbali ensonga endala nasanga abayimbi banja complaining nakati wano balaba complaining nti Eddie Kenzo teyasoma era sima byakola bitya twetaka education kale ezo ensonga zonna zijja kuwulirwa kuba tugezaako kubeera balambula okufunga tuli straight zonna tugenda era naye nsubira ne komiti yawe bakola ki bazireviewinga n'okuwadde siriiyo njayo tegeera also nti ne bonookera enkya nolonda ne tugamba batulese tulonza Aziz Azione era naye ajja kugirako obumansuka teri muntu mu music industry ataliiko ali awo ng'alinga malayika nti taliiko bagenda mumukuba. It is one of the reasons lwaki ntize tewansanga nti saayagala kumpa yadde ekifo nayagala kubeera eno nga advisinga ku industry gye mmanyiiko gye nwaniride even before all this generation came in okulabika nti tutegeka music industry yaffe efaanagane nga industries endala. So ekyo kyokugamba mu omukulembeze kati era bali personal kwera bwotuna social media we baleeta musajja twakaabira biri bakwano bange to understanding nti buli muntu alina omugaso eri industry eno omuyimbi gwe twogerako eri Kenzo sireza kumuwolereza naye alina gy'atunda eggwanga lyaffe gy'alitambuza abala gye batali tutte bakwano bange atubeere bantu balungi njatubeere nga tusobola okuyambagana nga nawali ensobi tugolola bugolozi so sigezaako okuba bukubi. Juzi nalabako article ya Burna Boy. Nalaba article ya Burna Boy ne Davido. Nsubira abayimbi abo mbi mwenna mbamanyi abali wano. You know? Mwenna mubamanyi abayimbi abo benjogeddeko Davido mumumanyi, Burna Boy mumumanyi. In one or another Davido bayasima tuka bigambo, oba yali serious saaliyo sachima nina kisanga ku blog yawe. Nga Davido yaita Burna Boy new cut. Nga comments siringange emitwalo 3. Kwa hiyo blog nena twalo obuddengezeeko netegereze ndabe na twalo obuddengezeeko. Yes please. I'm doing some live here. Maybe we shall talk about it after. Kale. So nalaba Davido nga yogera ne Burna nga ayogera ku Burna Boy nti Burna Boy is a new cut. Nensoma comments ali about 20 to 30,000 comments. Na ye mwalimu era abafans ba Burna Boy abagamba wow Davido tena kyo lugamba Burna Boy mubinga mulimu aba Davido agamba Davido yasinga walono mwe yanzise yagamba ati kati Davido we know kutegeera nti Burna Boy is the new cut. However newo nagenda okutunulira gundi yabwe what's gundi yabwe social media gundi yabwe na comments nga bezigenda ngera bayombera kimu nga bakiza mu Nigerian music industry comes first. Naye kakati amazima matuufu ebye Uganda abantu bayomba ng'oli ayomba alabe nti munne amunyigira abulireyo bannange teyatayina mugaso wano mu art is art buli omwe eddoboozi liwulirwe abayimbi abato bawulirwe nga era bwe twakitandika kuva dda abantu bagamba Chameleon yayogera ku bayimbi abato. Yes bakwano banze mu 2001 nze nasooka okuleeta studio yange Uganda gye natuma Lion Island forever ate nafuuka music empire nempita bakwano bange bachaga nenkunganya ba Red Bantoni nenkunganya buli mwimbi twala tugende paka n'olwaleero mwatunidde nasembye okuyiba naliru puzzle ekibaita passionate omuntu atambulanga atambulira ku industry nze bungi bantu banjogerako ebigambo bingi ne banteeka mu manyo g'empologoma ne banteeka wana ye tebanzijangako ku mulamwa. So bakwano bange ekintu kya federation oba twetaaga kukyusa bukulembeze ekyo kikkirizibwa lwa nsonga nti abantu balina okulonda bani abakulembera okitegeera era cabinet nsubira cabinet eriwo tentatively
nga bwe tutegeka okulabika nti tunaafuna okulonda kwaki kwa bunnankole mbasaba ffenna tuyitibwa ffenna tukuŋŋaane tulonda abakulembeze betukola ki betwetaaga weewaawo n'onkwadde bali mu parliament nga bageza kulwanira copyright naffe eno tekitugaana kutandikirawo kulwanira ebyaffe ng'abaki ng'aba artist kulwa nsonga nze mmanyi obulumi bwa music mwe music mumusanga ku ki mumusanga ku no Bambi Silver Gambi, but you should also revise your conduct. My dear friend Silver Spire, I want to educate you something that you might not be aware of. Sigenda kana nengena kuwa magezi because ojogendo realizing do your research because you seem educated. People that are the best conflict resolvers baferinga chatu of resolving conflicts zawe. Chwati omuganda gamba ndi omuganga teyiganga gakuweeba kuwa kati nze kankuwa agange gwe gakozese otegeere nze nange nga bwe nnindo omuntu enajja mpa agange nange ntegeere, you know, but first take what I tell you if it is important. If it's not important, then leave it there. Kati bale bagamba tubadde ku nsonga ya copyright. Kati abantu asinga mwogera copyright, but you don't even know oli copyright ayagala agamba abayimbi bakayanira babawe sente zaabwe za miziku wabwe gwe tubasasulira tekikomaawo. Industry Uganda mwagano gitunuliranga industry eri broad, bigger and better. Choganti aba foreigners banji bajja mu nsi yaffe ne bajja ne bakolektinga sente ne bagenda more than mwere mugenda muzaabwe okujja kwa abantu yabayimbira nganzi abava mu ggwanga lyange ngende Congo ngende US ngende Jamaica and all that kind of thing. Bayimbi batulonya abakola ekyo because industry yamwe mwenyinyi mu abagirimu kabere ba bloggers kabere ba entertainers kabere temujiwa budde temuli passionate abantu bali mu manoonya nsimbi ne abasinga obungi tebamanyire gye kiraga oli mu nti copyright tag oja kubuza nja mparading abayimbi namwe bafana bali wana about 500 people in my sport now taniko babuza what is copyright temujana kisoa cha understanding amwe kiteeka mbifuula nenge mu lujeregerezi mu kyera biryawo. But let me tell you what copyright is. Copyright mu kitone nnyo bwe wannanyini bw'ekintu kyotonzeewo nga kyali tekibeeranga uko ofuna bulungi bw'okeera enkya n'entonda oluyimba lwe bayita basiima ogenze olumba ntonzeewo ekintu ekitabaddeewo music abaddeewo naye muteeseemu empeka etabaddeewo kati ekyo kitegeeza nti no nze nina rights w'ekyo ekintu. So music waleero bwe yatuuka n'afuuka commercial nti olina okuteeka mu series recording olina okuteeka mu zikola video olina okwambala obulungi olina okwerabirya abaana balina okusoma and all that. Kiwanti abantu bafa nnyo ku kyobwannannyini nti bwe ntondawo ekintu kyange buli akikozesa abe nga akimpaako omugabo gwange. That is what they call copyright. Kati abantu bangi nnyo abadependinga ku music nga tunagenda ku copyright nti bwe tukola ekivulu. For example, Joseph Kamemba n'akola gwanga mujje partnering ne go bayita big events. Mba breaking it down mwabali interested okuli abata interested no problem. Nga ovaako ngogenda n'oyo omukutu omulala. Abali bwe ngamba ngenda kola gwanga mujje no muzikiza ngenda kola nali ne big events nga bwe twakikola ku luno. So the initial thing is big events mba muwadde omulimu ate naye abampadde omulimu twatu partners okukola omulimu. Bwe tumala okukanya ne big events ne tugenda tugenze Lugogo Cricket Oval gye tusazeewo stadium gye twagala okukoleramu. Bwe tuka Lugogo Cricket Oval ne meetinga council yaawo ne bagamba twagala sente bweziti ne bweziti. Ezo sente ne muziteekawo ne mu confirming a venue. Bwe mala okunfa nduzamula chain y'abantu abajja badependinga paka tuka copyright oyo bwannannyini. Kati twaka involving abantu basatu big mwali yinga promoter Jose Kamyo mwali nga artist Lugogo mwali nga venue. Bwomala okukwaniriza Lugogo venue n'ogenda ku police n'ogenda aba police. Yes, Kalusa, I'm going to try and tell you what we're going to do about copyright in my own thinking. Bwomala okuva ku Lugogo venue n'ogenda ku police kuba ino kola security yo. That is 5 people already employed on one capital artist. Kubaita Joseph Chameleon. For example, by Joseph Chameleon, by any other artist. Akola performances. Bwomala okufuna police, then tugenda ku radio stations and TV stations. Oshegera. But tugenda ku TV stations. There is no TV station plays free advertisement. TV station ekubabulango bwabwere. TV station netwala sente, ne radio station netwala sente. Kubana ye ino okubeeza omulimu gwayo. Eye chain ya art abantu gwe bagala okunyomula bafule ntino
taina mugaso oba abantu basiru tetulina kitutegeeza. TV station radio station tuli ku bantu ba mukaaga, right? Butuva ku TV station radio station ne tambuzwa ki ne tambuzwa omulimu gw'okukola obulanga. Gyosanga Soso Magic akola drive nga naye atambula aliko ki no saka Soso Magic aliko drive ne Brian Skater abona bali under atolibo bakyali ako atugwa yimba ofuna bulungi nnyo ova ku Brian Skater tudda ku bantu abaleeta stage abo bajeje ba Steve Jean Fenon ba whosoever abaleta stage abo nabo ne bajja ne crew yabo yonna nekola sente off the art oli gwenzira igubagamba oba nanyini kati bamala okukola abo ne tuleta ba bouncer ne bajja nabo ne bajja beekunganya nabo ne beekunganya 50 bouncers nabo ne badependinga ku ekyo awo ne tuvaawo ne tugenda ku ba dancers tugenda ku ba designers abatunda engoye tugenda ku ba makeup ababa ku ba makeup abakyala bajja mu bivulu nga munyiridde ne tugenda ku bantu ababeera mu bivulu abaleeta sigiriza alibechembo kyenkoko ne tugenda kubakola chapati ne tugenda kukoba ku ba ticket. So industry affair collecting a worthy of approximately 9 billion shillings omwaka. Kakati tugezaako kulwana kulaba nti okay mbawa example mpoze ndaji mbadde nerabidde MTN nezo zi Airtel ezo telecommunication companies okube simu y'omuntu nga kuliko ringtone ya Shiba oba ringtone ya Kirevaje oba ya whosoever oba ya Chameleon oba ya Bobi Wine oba ya Bebe Cool oba ya yenna kabiri sebatta buli lwoji kuba gundi eyo raising and oza sente omuyimbi kwafuna siringi emu okitegeera. Yeah mama? Mom, these are car keys. Yeah, the car keys are right there in the pocket. Just at the door, the car keys are just right at the door. Okay. Yeah. Or if not, they're in the car. Just tell her to check in the car. Okay. So, Alba. Yeah. Yes. You tell her not to forget to pass by the thing and put that money for me. Yeah? Okay. Okay. Sorry about that. Kakati netudda ku chain ebo George goberera. Nti okujja obujja omuyimbi omu nojja omuyimbi omu n'omufiriza bwoti. Chain y'abantu b'ofiriza is about 5,000 people even more. Kakati ekya copyright oli ambuza nga tugenda kikola tutya ekya copyright tulina kubeera ddoboozi lyawamu. Lina kubeera ddoboozi yaki lyawamu. Lina okubeera eddoboozi lyawamu. Katulede byenengeranga ona abantu bagamba bali bagamba abantu bawakana abantu bakkiriza bannaye mbabuli mazima ga Katonda nja tukaya nene nga tukaya na copyright etuli muki etuli mu ngalo tukaya nengo bwannanyiri babutuwadde nega tukayanira ekintu ekitali nawo kitanaba na kubeerawo. Nze I believe nti tukwate eddoboozi na yogerako na committee nembagamba committee ya Uganda National Musicians Federation nembagamba bannaye problem gye tugenda okukola mugimanyi. I think the best way we can do it is tudemu tukunganya abaki tudemu badimba yita abayimbi bayita aba gospel sector nti aba gospel sector mwena aba gospel mujje aba gospel batebolinge endowooza yaabwe ne kikibeetaaga okulabika ati copyright egguka then tudemu tutumya ate abala tumanyi nti kati aba gospel bamaze okugwa then tuba meeting aba kadongo kamu bonna bagweyo okitegeera buli awulidde ategeeze munne wakadonka majje naye akola ekiyibe nabo bawuliriwe nabo bogere ensonga yaabwe then tuyita ababandi nti ababandi mwenna mujje ababandi bonna bajje ababandi basoroti oba eva eregu oba eva kapuchora oba eva bwanseeno kabale it doesn't matter bonna bakole ki bajje nabo bakole ki boogere ensonga zaabwe. Tugenda tuyita different types of genres of music. Okitegeera different genres of music. Then I would to get those. Nenga chesaagala bakwano ntukiziganye nakyo kyesigenda kukizigana namwe. Sigenda kukizigana namwe bagamba mbu Uganda National Musicians Federation kintu kikyamu nti it is a wrong direction of music. That is no. Eyo ndowooza ntono nnyo. Bannaye njaba bulya mbutufu wakyo. Naye tuba twefulanga mulimu abaakyawe enkola y'abantu abamu olw'olumu nsa tukkanye tukiziganye ku kintu kimu nti direction gye tuliko oba direction Uganda music gyeriko yentuufu. Onfuna bulungi nnyo direction gye baliko yentuufu. Uganda's musicians need a federation. Oba twagala oba tetwagala oba ekoleddwa lwaleero oba ekoleddwa nkya oba kijja kuba kyakuswavu nnyo abaana baffe babazzukulu balijja ate bagikola bajjaga abantu basajja baali kuki musajja bwewaananga mbuno
bwali bw'amaanyi ne tubina kye bwagata ku industry. You want to talk to me? No, she just said she's gonna do it when she's dropping him back home. Oh, okay. I'll be right here. Okay. Yeah. You wanna go upstairs and fall back home? Okay, I'll be down here. Okay. So, sorry about that. Teri nsi etalina music atali federated. Lwa nsonga nti bw'abeerawo federation then nga creating eddoboozi limu ne twagala okukolawo any amendments eddoboozi liba limu ng'osogamba nti bannange leero tugenda kukola charity yaggwanga lyonna Uganda National Charity eva mu musicians kijja kuhappening nga eddoboozi kiri lirimu. So bakwano wange mwena abayimbi abali eyo nze my own opinion sirowooza nti ndi mugezi nnyo naye by matters of experience in the 25 years that I've been performing in this performing arts all my life is n'emyaka gyange 40 bwe gandi nsabiza emyaka 25 and that means I've served half of my life. Mufuna bulungi nnyo naali badvise nze simanyi bwe tugenda kigatta bwe tugenda kisobozesa naye okusobola okutuuka copyright twetaaga nga tuli eddoboozi limu. Njja ku examples za calamities eza copyright. Copyright erina abantu bangi beefiiriza. Waliwo oluyimba luno baluyita balukosa ne Lion King luyimba in the jungle, the mighty jungle, the lion sleeps tonight. Ai mawe oluyimba olwo baluyita imbube nkijjukidde kigambo kya South Africa imbube nga kitegeeza lion. Mugende ku social media zammwe mugende ku Google zammwe lwansonga nti munnanga problem yammwe mumwagala nnyo okukwata essimu zammwe mugende ku Facebook muvuma abantu mukolewo muti naye ate kati mwagala kunoonyereza education mwagala kweyigiza temwa obudde kunoonyereza mugende mbeegayidi bakyali bammwe mugende ku Google muwandike imbube IBUBE original song. Oluyimba omusajja yali in the late 40s. Bw'aluyiya abaami musajja tu radio zaakajja n'aluyimba n'alubunya ebyalo South Africa ne wabayo abazungu balungulako $1 zaali bameka musajja atu I cannot be very articulate ne balugula oli n'alugula n'alutereka mu nsawo. Later on mu 2010-11 awo Lion King was okusolimba lwe musajja emirundi mingi muwala we yasomera mu America muwala we yamala okuobserving nti the rights that tato bazigula mu ngeri ya kibbi omuwala yaddayo n'asuwinga Walt Disney for $10 million kwanda bakosiza oluyimba lwa mwana wa taata we. Bamubuuza lwaki ofiira ku luyimba n'agamba nti taata wange yayiye oluyimba lwe yafa musajja mwavu n'entaana ye y'amayinja zino zibateekako amayinja. The biggest ekyogaga kye yalina mu life ekyakisembayo bunene kaali kagaali bicycle can you imagine. Naye lwaki yakola kyali bwe ekyo is because rights ze teyazifunamu era $10 million baziwa abazzukulu be ne beeyongerayo maybe nga naffe banaakerenca ne baziwa abazzukulu baffe abaliddako kuba music ayimba ebyamakulu muyimbye ekyo jaga nti alhamdulillah Katonda yanyamba ekyo mwenna abanvuma oyitewa ekya music kyo bwakkiriza nti Katonda bwate we yantonda nyimba ekyo saagala akola ki saagala akiwakanya. So anyway copyright example ey'okubiri emundu esinga okusumbwa abantu mu nsi yonna olwali bagita AK-47 gye bayita Alexander Kalashnikov eyo policeman w'Uganda gy'akwata n'akuba ekyalo ekisaasaana. Emundu eyo yali developed by omusajja mu Russia era yagirovega after the Second World War gwe bayita Mikhail Alexander Kalashnikov. Mu lugazungu waliise Michael Alexander Kalashnikov. Okitegeera kayino olaba ono Nelson Nyola muganda we brand gye weerijjako ndala brand gye weerijjako ogenda ogibuuze taata wo ogibuuze maama wo eri older than you toyina kyojja tugambe ne kasita nkuwogeddeko wano abaagala okola Nelson Nyola mu mugoberere kwali ku Facebook okwo kwali okwo bajjo bayita abawumba tuutu naye obaaza n'abayita baali bamanyiza era esigenda eyo. Kati emundu yali created by Alexander Mikhail Kalashnikov. N'ataji patenting rights ze bulungi n'ataji owning anti mundu yiye. Ne wabayo mu Venezuela yajja n'amupolota bayamuwa sente meka ne batwala rights z'omusajja. Olwalere emundu eyo eri evaluated about $90 billion
ze generating nena nyo yafana ye yafa kufibwati so bakwano nkujjako nga toyagaliza music industry Uganda nga mwagala abayimbi basigale nga bajja basabiriza baba sabiza bu token nga mwagala abayimbi mu bayimbe bagene nga bafenga bufi batyo nga afa musonde ne sent nga mwagala abayimbi balwale basige nga babakolera bikawo shebe byekifane fane buli atayagaliza muyimbi w'ekirungi muntu atayagaliza muyimbi copyright so copyright eyo tukiriziganye bakwano bange mwena bamunyiga nze sijja kufaanyiza monna bagenda ngenda kuwandowoza yange nga serumantama nze ndi mu Uganda National Musicians Federation kulwa nsonga I believe in the direction je tugenda ku direction entuufu era nze nagamba bakyali bange nti atayagala kuyingira federation mumwesonyiwe banalaba federation nga byekola bigenda bazimba bagenda kola ki bagenda kujja ku abayimbi twagala ebirungi ate nange nali nkolera music industry ye Uganda satunuli andooza y'abantu bagenda kummanja nze nakola bukozi byange then ababyegomba ne bakola ki ne bajja bibeeramu kali batudda ku kintu kya copyright kanyongero ki broadeningamu ku nsonda ya side y'abayimbi nja kwogera ku nsonga by the way very important again njagala nnyo okwogera ku obwannanyini bwa brands z'abayimbi nga baga nti brand gye bayita David Utalo brand gye bayita Bebe Cool brand gye bayita Bobi Wine brand gye bayita Chameleon brand gye bayita Fefe Busi brand gye bayita Mudra ezo brand bakwano bange libanga dduuka lya muntu edduuka lyakeera n'alanga n'aliyonja n'aliteka mu stock n'alinda omuguzi akole ki ajagule leero banaye mwagala English naye leero naze kwogera Luganda kuba njagala majority banfune bulungi nnyo brands ezo mulaba ziba created ziba born kanko example clean mzee Mayanja bwe lyanzala yantuma Joseph Mayanja birinya lyakola kidi yantuma ne leero munaye ngende uwe okukyala mpita waye Chameleon ne Wiza amuyita Wizo onfuna bulungi banja abayimbi oli batika botuuka ewa maama otakyakuyita linnya lyo lye yakutuuma oba taata otakyakuyita lye yakutuuma lwaki nti watondawo brand eyiyo ebyenfuna ebibyo kadi nga brand yange emenyedde emyaka gyange nga 225 n'abalala nabo zibamenye kuba myaka sikitegeeza nti obonyebonye nnyo so okubona abo n'omwaka gumu naye ng'olinga abonyebonye emyaka 3 kati brand bane kwano banyi kino kyensembyayo njalo kyo kifune very clearly brand eno emala gicreatingawo nsubiro gidependingako mu ngeri ya kinds of revenue era kiba nti no bw'olanga Jose Chameleon Matete n'otwalayo omuyimbi omulala abantu bakuba emizindaalo oba bw'olanga omuyimbi omulala n'otwalayo Chameleon era bwe kibeera kaakati abantu bakeera ne bagamba nti oli n'akeera yeetuuma Junior Chameleon gufuuse mulembe bangi mbalabe kati ngenda babuli ya story y'omwana oyo Junior Chameleon omwana Junior Chameleon oyo muyu bayita teyina balungi mumanyi bami mulamu makindi omu namusanga nakeera abamu ku mumwanda bakukomera store nga muwadde ku ssente ekintu kye bakola ba Junior Chameleon Junior Saha Junior Bobi Wine Ismail Junior Fulani Junior whatever ikyo hakina shida ekyo tikina mutawaana bagende maaso nga benjoyinga ebintu ebyo naye nje abakitegenda bakikola mu bukyamu naddala nga bakozesa music okitegera n'aba benyini abagenda bayisa ebivulu byabwe ekyo kikyamu kati ye copyright gyetwogerako ntino tugeza kutegeka industry oli baba yakene kyana atondibwa n'akufaanana ekyo alhamdulillah mukama aba yamugabira katonda aba yamuwa eddoboozi erifaananga eryo nakyo alhamdulillah katonda yaba yasalawo bw'atyo naye nalisuubidde nze muteesa nti abantu abo balekeraawo okudda mu rebranding amanya oli n'akeera n'agamba mbu Junior Chameleon wetume Junior something kulwansonga Chameleon nange brand yaffe gye tugezaako gye nwana nayo ne tujja tulaba nojjolaba nti waliwo Junior Chameleon simanya waliyo simanya Junior Saha simanya waliyo gundi waliyo no kakalanga brand you are creating ezeka amatabi agamala gidependingako ate nga kiri risky kulwansonga nti kasinga okere nkyali bakeera ne baga nti Junior Saha yavudde ku stage ngeza bugeza ba nice chensi njogera ko ngeza bugeza nakola ekivve kankite kivve ojja kere ncha balete eguli bagaye nti Saha yakoze bwati then wansi mitwe gya mikulu balikokola ki balioke batandiko teekawo nti Saha Junior Saha yakoze bwate bakwana umwe namwe naberambika mbifananyi by'abayimbi
nze kulwange nganze mbateeka I want to make it very clear on my own perspective. Buli muntu yenna irambika ku kifaananyi kya Chameleon okikola mu bukyamu. Okikola mu buki mu bukyamu naddala nga olinnya ku stage no performing music wange musical rights zange ng'omuntu as much as copyright tenalabika nze nkyalinawo amaanyi agasobola okulondera music wange ne mujjamu kyekola ki kyemuggyemu nga mpise mu mateeka kuba amateeka gali amatono agasobola okupenalizinga gwakozesa music wange. So ntuusa ekkomyo eri muntu yenna bw'oba oyagala kwetuba erinnya stop using anything to do with Chameleon. Lekeraawo ku ekyo kyange kya bwannannyini, mulekerawo okukozesa music wange. Waliwo n'omuvubuka omu gwe bakedde okumpeereza mu kavidiyo ku TikTok. Omuvubuka ono gwe bayita Yasilika. Kale muyiseewo bamugobera ku TikTok kuba abantu baagala ba followers mumugoberere. Omuvubuka yadde waabwe alihasinze eddoboozi lya Chameleon, ye ayagala kubeera nga Chameleon all his life. Adidde videos and onabuza ngati Junior Diamond Platinums. Tell you Junior Diamond Platinums kuwe waabwe teeka likola bw'okikwera n'okikola oba olimenya okitegedde. Naye Uganda ne wabera Smile Junior gundi bakwano wanze bineeyita Junior Chameleon okutumira naye erambadde nkusaba kikozese mwaka banga akasembayo ku lwa nsonga mu mazima gaakyo oli mu kumenya tteeka yenna akozesa erinnya ly'omuyimbi nti gwe Junior something. That is creating a brand inside a brand. Kibanga creating ansi mu nsi ng'oledde waliwo ensi ate n'ocreatingamu ensi mu makkati. Ekyo tekisoboka era tekimeka sense. So mbadde advising abakwano bange mwenna mbadde njogerako n'omuvubuka Yasilika nkukubidde n'essimu kyalwa ne nkunnyonnyola lekeraawo okukozesa eddoboozi lyange mu bintu ebitangattako ebintu ebitanzimba. Onfuna bulungi. Waliwo entalo ezaaliwaawo ezaali ensikini ne Uncle Pallaso saaziyingira mubakyali bange era saagala ziyingiramu zo okuba muganda wa Uncle Pallaso tekinfuula nti nino mulwana entalo zekuba n'emusajja mukulu ate nina okulwana entalo nzirwana kintu kikulu because nze Uncle Pallaso seetaaga kumuzza mu kamera njogere naye nga bwe njogera nammwe. Oli muganda wange muto wange tudde n'ebbali ne tweyogera ku nsonga zaffe ne tuzeemalira ng'abakinga ab'oluganda. You know, naye kakati omuvubuka addidde gundi video ya alien skin ba misajja atu alien skin flying agenzera na performingira abantu adresse kama robozi atanso ku imitating akabiro engineer Yasilika my friend now limkumenya teka nkugambya and I want to tell you publicly ngensone ulira wano nti ekyo kyokola my brother limkumenya teka okubera mukwano gwange tikikufuula mbugwe ogenda ku justifying personality yange. Bro, I want to tell you the truth nti stop using my voice in your own silly intentions. Kati odidde eddoboozi yange ndirabe baliteese ku BBS okitegera. Eddoboozi baliteese ku BBS bateeseko ekifaananyi kyange gwe oli mwansi eri ovevenge n'ebirowoozi byo because of sounding nganze. I am so annoyed with you, bro. Lekeraawo genda champion genius Levy. I am telling you perfectly, my brother. Stop using my name ku bintu ebiri selfish gwe byofunamu style yo, my brother. Stop using it. Nchikugambye kusimira nti umenya tteeka it is still my right. Stop. Kati wakoze video byo teseko alien skin ku TikTok mbonoonya ba followers. Bro, kwega kunoonya ba followers Genius Living kwa magezi kere ncha ojemu empale osigale bwerero odduke ekyalo kimaliyo. Ojja kufuna views zonoonya, ojja kufuna popularity jonoonya ate nga gweke nyini goze ekolere nga teri akusuuyinga oba teri akuvunana. Nemundidde abantu abeekolera dda amanya gaabwe mweke yimuke mugamba Uganda abembi Uganda tebakulaakulana mweke nyini bafaani mwagala mweke nyini mwagala artist batsigalawo babatigaatiga. Eno bakwano bange abalungi realistically ekyo Genius Live I thought bwe yinakiwulira kimugambe awulira ebyaba Junior Chameleon bagambe King Saha mukwano gwange nkutumidde my brother Edikenzo nkutumidde my brother Pallaso nkutumidde bro ne team yone yagenze London Purple Party mwe namba tumidde mbagaliza birungi mukama abakulembere yani abalala abayimbi bonna abakyala mwe namba tumidde mwe nabakwano bange mbatumidde respect when I sign out. Sigari Dr. Joseph Chameleon Sala Simba atakugata meje Uganda. Nyimi ani sawa za apples no kati yati kale. Anyway, Chameleon omesora genda nga sireseewo kantu kanaira kendeseewo. Ina yagala njogere ku byabayimbi byagala njogereko my dear friend. Eno page yange nsalawo emiramu ajange neno
mumpeleze inbox nja bwogera yako next time. Bagala nyo blood one. Big up, Mungu alinde, Mungu awabarikie maisha marefu, maisha mazuri. Nawapenda sana, kwa hiyo nasema tawasiliana baadaye.